Mchala Kapito. Wanji. Mchiga. Ya, mchala Kapito. Ngo yangu yeyo. Mama. Ate nze tomanyi. Kulikayo. Nze mvudeyo. Kansubira bikoze bulungi. Babikoze bulungi. Oli musajja gwe kyoteka kapapula. Kyakola. Gwe ka story eta sente. Ebisigadde bikola ki? Biba biwedde. Kale katulabe. Kubanga. Yeah. Sibye. Mata depoch. Sibye. Karabi. Na ndutu. Jute saluni. Yeah. Kyekyo kyennyini mukigo nkoledde omulimu omulungi. Nze kugambye angambye roja siima. Bambi mukakoze bulungi. Oli musajja ngugambye akola bulungi ate sigwe asose kusiima. Banji buli omu asiima era ndesonga oli abantu we bati. Kati akakoleddeko sente mmeka? Gino gyonna esatu gye wampadde. Zino yazitutte. Esatu tofisizaawo yadde n'ekikumi. Yadde n'ekikumi era nga ate naawe leero olaba ekintu kye yakoze. Yafubye n'ateekamu obudde bwonna. Era nze kasita angambe tizaweddewo. Ningamba kanziye n'ebbiri ze wadde ogambe za transport nazo zinyongo zimpe. Ate ezaaki? Ziza transport ze wadde oyogedde era nze olagiweddeko emitwalo 3 ninga kankomewo ompeyo ebbiri ezo. Ebbiri eza transport nga ngenda kuwa bbiri ezigenda okuwanika wano ogenda zikawanikirayo mmeka si bbiri? Naye kati ddala mukyala Kapito kusente zonna ze mulina wendiyo kusereza mwegwe ne Kapito mama nvudde era enkumi ebbiri oba oliddeko ate mmeka naawe nawe okiraba saloni naakagitandika wenoonyirira osanano lingaki ekyo kyo mukiga kandi okusereza mukyala nanduutu ezokateekayo ne za transport twali ekiribedda yeyagale kale nyabo nawe gyebaleko ono mama wa Jowani waali ewaka naye siri naye wano kati naye nga waali kati anti obadde omugamba ki nti boda yafunise boda kale ngenda mugamba kale nyabo namwe mubeere bulungi boda yafunyise Jowani yagala kudduka wano Jowani soko ji Jowani soko ji waje mama ava kunkubira kati akubidde nva kwogera naye kati kusimu omugambye eki yakugambye eki angambye busima yanga boda yafunyise boda Jowani tobanga oyagala kuva wano kudduka otambula ogende nga tetumanyi ate nga nzirukandagawa ngandagawa namugambye afune boda omwana wange mulwadde bagende mu ddwaliro omwana mulwadde ng'ate olabye n'omwana kati mbulita weefuula mbu ayagala ennyo okumanya wangamba okyaga of course twayawula naye ekyokubanga kale tebikwatako kati tebinkwatako naye just mbadde nkugamba kuba mama we yankubidde naalibadde nabikunyumiza dda naye munaye wannejjako kyekyenze kyembadde nkugamba tewali kirala naye kale webalekuŋŋa aye n'essimu ogikwata nkuyambye buyambi ogikwata gamba maama wo taddamu okuba ku ssimu yange gula essimu eyo kuoba omukubira essimu yo twayawula kitegeere kuva nalwaleero mulimu ebintu bye tutakyakwataganirako ddala nze naawe tetukyagatta mugambe taddamu okuba ku ssimu yange waba oyagala kwogera naawe obanga gweyagala kwogera naye akube ku yiyo kati nze nina essimu nze ate ebinkwatirako wakwata ssente ze bakuwa ogule essimu kuoba oyogera naye bagambe bonna abantu bo tebaddamu okuba ku ssimu yange kuba yange ate nze naawe twayawula ati ero ina kumpa simu ne mugambira kuna musanga mugambire kuyo omulala kasita namba yo gimanyi toddamu kwata ku simu yange nera wali jipadeze ne mukwata kube namba ya mama wange ogimanyi kasita mukutte ate mbigambye byabadde ayagala kati teweetaaga kirala wona bw'oyagala okwogera naye guleeyo omukubiri
ndowooza ekyo kitegedde mpozi ngaagaa kunfunamu buzibu. Kikyo maama wange kafunye boda kigenda kunkolera kati kanjigule wa mukyala kazi tayagala kunsasula oba nsasudde kasa maama wange afuna omutwalo gugwa buli lunaku kiba kigenda kunkolera kama webale sayinza okulaba ssebo kale nyabo nange sayinza okusanga kale ssebo tuyambeyo kaki oba muwala made njalo nkopeyo olucupa lwa bbiya ngokopeyo ecupa ya bbiya kyokka bannaye okukopa akacupa ka bbiya si kwekuwola nti ekyo kyenyini sajja wattu oyina obuvumu ate kiki gwe noova eri yona gy'ovudde nojambo ozze kwewola ku ssaawa zino mu bbaala ya munno naye ebyo bintu bya bulijjo lwakuba nti leero sinaamu ku ssente naye kintu kitono 3,000 njazireeta gwe omuntu gwe simanyina kumanya ekyo kiyinza okuba kituufu nga tondabangako naye olabe nebbaala ya mukwano gwange Robert oyo gwolaba yali mukwano gwange nnyo twasoma naye wali ku lubiri SS era twali mu kiraasi egi emu kale n'owulira mbu twasoma naye simanya luddawa bagambye eby'omu kibiina bye bikola ne mu bizinensi sebo bizinensi eyingiza ssente buli kye weetaaga olina olina okuwaayo ssente okukifuna ebyo bya mukwano gwange tebikola wano olaba ino bizinensi singa bwe tutyo bwe twali tukola singa tekyaliwo bizinensi eno wemba ngikola nsuubuza ssente kati bw'oba olina kye weetaaga nawe olina okusasula cash ate ebya mikwano gwange tebikola kuba Robert alina emikwano mingi kyoyogera kituufu emikwano ayinza okuba alina mingi naye mulimu emikwano egy'enjawulo kati nze ndi muntu wavunaanyizibwa ku kitundu kino ndi musomesa wa SST wali ku KIRIBEDDA primary school nsomesa P3 SST era ne bw'obuuza abatuuze b'oku kitundu wano wonna nobabuuza omusomesa wa SST mu P3 ku KIRIBEDDA primary school bajja kugamba oyo ticha muwonge tewali mulala gwe bajja kugamba sebo ebya kiraasi bireke bisigale mu kiraasi bireke bisigale eyo n'ebyebbaala bibeere bya bbaala wano bw'oba oyina ky'oyagala osasula tebirimu nti ate ndi mukwano gwa gundi yakusindise ku kitundu kuno ndi muntu wa buvunaanyizibwa sisobola kugaana kuleeta 3,000 lwakubanga bw'omanyi ffe abasomesa batusasula mwezi kati omwezi gunaatera okuggwako 3,000 si kintu kinene njazireeta naye tisha smart tisha wa SST zino essaawa z'abaana kubeera mu kiraasi olina kubanga obasomesa sebo gozena kwekopa akacupa ka bbiya anti kyekyo sokompeyo akacupa nywemu ngende mu kiraasi nga ndi bulungi tebijja kukola kale za transport oyagala ssente mmeka 2 ze twalaganye gwe 10,000 namba nga ssente nnyingi nze ndaba oba ompiseeko nnyo ate abagaga bwe mufuna ssente mukyuka mutandika okubalirira n'10,000 mbasikuyiseeko abula mukiga wonnaayo era kasana tegedde ekyo nandutu yantumye emisinde gyenziruse nange ndaba olyambuyeeyo mmanyira otwale waka omukyala naye n'omwana beeyiye nga bw'okimanyi kale tewali buzibu ngenda zikuwa ogenda kukateekayo kati awo naye si wabi leeta katebe oba eddaala nze kukateekeyo okagala luddawo kakati ogenda kukateeka wano olaba wano wano wenyini kabe nga kaleebeeta kati nsooke kuwa ssente zo oba osooka kuteekayo gwe leeta katebe oli waddembe zimpa nga sina kateekayo oba ninteekayo nimmaliriza n'ozimpa nange omukyala mukolereyo saaluuni mukiga mukyalawo teyabisoma ajja bisoma bagwamu bigwe sikubigwamu kuba kati olaba kati obuno otandise n'okukola ebipande mumpe musomese tojja mubbafa abakiga tebatuba we batyo ate kati okumusomesa mba mubba leka naawe kati bizinesi ogenda gikuwa abantu mu maaso nino gibakuba mu maaso era buli kimu kyakuyiiya kuba kati nga nze boolaba bwentambula n'omugo gwange okuntegera ti ndi mukiga kale kakati njagala okiwanikeyo wano ngenda kiteekayo kubanga boolaba olinnya nno nga weegendereza nakwegendereza kuba kati KIRIBEDDA akyali muto olinawo okukamba oba kugundi kukamba oba omusumaali genda osomese abaana kuba era sigenda kuwula mwenge naye olaba singa mukwano gwange Robert anaakimanya nti nzizeeko wano
nga njagala ompeyo olucupa lwa bbiya naye n'ogaana ng'ate njagala kulunkupa sente nzireete tekijja kumuyisa bulungi. Yandikuweredde ddala ssente n'ojja n'ogula direct. Kyogamba ogaanire ddala okunkopa olucupa lwa bbiya? Sigenda kukopa. Songa ng'ozikalubiza. Kati toyinaayo ku mazzi ga kunywa kale waki? Amazzi ag'okunywa oyagala gammeka taata? Muyina ga bucupa. Kyogamba toyinaayo ku mazzi mafumbe gwe goonywako ng'ennyonta ekulumye. Naawe ojjayo gali ag'obucupa. Ebintu byakyuka. Bw'ennyonta bwekuluma ogula buguzi mazzi ng'onywa. 1,000 ng'ogula amazzi, 500, 2,000. Kale olaba eri ku ssomero tusomesa abaana okufumba amazzi. Naye ate mmwe n'abaana gye bava. Ate mmwe temukyafumba mazzi. Kati obulamu bwammwe mubukuuma mutya nga bulamu nga muli bulungi nga munywa amazzi agatali mafumbe. Mukikola mutya? Owaayi, ebyo byonna ebibuuzo mbuuza byaki? Bw'oba olina ky'oyagala nze mpa ssente nkuwe ky'oyagala. Nedda si kubuuza bingi naye naawe kikukwatako. Kubanga olaba naawe obulamu bw'olina obbukuuma. Siina. Ebintu obikalubiza muwala. Bw'otyo bw'osazeewo? Kale ngenda nsomesa abaana naye baaba mbeera ogikalubiza nnyo naawe olimba. Era genda osomesa abaana. Kale n'otunuulira. Obudde buno n'osookera ku munno mboze kwekopa. Bizinesi z'abaana oba mwagala zisuula busuuzi. Imagine sinafunayo kasitoma n'ogu. Oyese konkopa ya lucupa lwa bbiya. Genda osomesa abaana. Konkopa. Rita. Wanji sweet Mura. Ompita biche. Akati ade njagala omperekereko wali. Nina byengendo shoppinga ko wali mu town ositulireko. Tugende. Maji. Ugenda. Kati tegeka bulungi nnyo waka. Mmero gifumbe bulungi. N'ennyumba girongoseeko. Nagirongoosezza. Kale kiryoke katukomewo. Anti. Kanso bazuka mujulire mmere. Ana akantu kano. Okola ki? Naye gwe Joan tokimanyi nti nno Mula atugana obega emmere nga taliiwo. Male kusika matu owulire nti saagala kunkwatira mu mmere. Male kukuba luyi. Nedda. Nakugamba emirundi emeka. Nakugamba ntya? Sijjula mmere. Eyani? Eyo. Bwe naggaana yange negambye akanso gibege. Nedda. Simuyagala kweddiza maka gange. Nedda. Ate nedda ki? Gwotuka okugujulira kansa emmere gwe nga bw'oli bw'ofaanana bw'otyo n'obumpi bwo. Onkwatire mu mmere y'omusajja wange. Ate nze Mula mmanyi by'oyagala nze sijjula mmere nga toliiwo era wuuyo omugambi. Kalinga akatategeera. Byogera byankaga nga gasaanawo ogeddize. Kyekyakuleeta? Wajja kukola mirimu kwoza ngoye kusiimula nnyumba, kwoza bintu na komba boxi yo. So sikwata mu mmere y'abaze. Naye Joan tokimanyi nti gwe oli mukomba box wano. Oli mukomba box gye kiri mujjo. Gwe komba box yo sirike. Okitegedde? Gwe mu bwongo obwo walowoozeza nti bwe wajja wano olw'okuba kanso wange omulaba n'olowooza ogenda mutwala. Bwe bw'obuzibu abakozi bwe muyina. Ojja okukola ewantu n'otamanya kyakuleeta. Ndowooza katugo bw'omuterayo amazzi. Nedda. Genda omwalire n'obuliri. Anti ofaayo nnyo. Era ne bw'oliba ovudde wano ng'ogenze wala okukolayo ekikwatagana ku mwami wa boosi we kyesonyiwe. Tomufaako oba ayambadde atya, oba tagolodde, oba agolodde. Biveeko, manya kyakutwala ombwawusigalo nti wagenda kukola mirimu, si kulabirira bba wa munno. Nakomba box. Omwami owange nze mmanyi kikyanaalya. Kikyanayambala, agenda kwebaka atya. Era amazzi agenda kunaaba gatya, so si gwe mukomba box. Wajja komba box yo. Va ku maka gange Joan. Omusajja ngo omwagaza ki? Tewali. Kitokola emirimu egyakuleeta. Anti mbuziza bubuuza. Bwe nali nkuwa emirimu nakweramu egyokulabirira kanso. Nedda. Abuwala munsobera mujja no mukaabe ennaku yammwe wajja kukola. Naye ate ondaga nti oyagala nnyo okufa ku mwami wange. Oyagala mutwala. Ye lwaki nkowa naawe situka? Situka ogende gw'ositula byenjagala okusitula.
amasigala ojulire mwagaba mmere kale sweet buli kimu okikola bulungi olidde mmere tikakanyala ekyeggulo atasobola kati gweyitawo nyine ojulire omwami wange mmere kalabe gasiya siwaza bitonaitakuleeta omwana bwalala Kyama baby. Ate buzibu ki mwana? Buzibu ki? Nane ekigenda. Tole kinga kuliko kufu. Ate Land Road ennyumba tagisibye. Mwana Land Road naye alimba. Kati esawa zino nazalabye n'embeera embi gye tulimu okugalawo ennyumba. Naye mwegayiride n'agaana n'akasuka wabweru n'asibawo n'ebisumuzo n'agenda nabyo. Kati bagala abatange nawe wooli amazima g'ennyindi. Gwe toliiwo. Lwaki tomuganye? Kati Land Road badde oyagala ndwane naye. Oyagala mwana nziremu nkusibira ebweru gwe sekisa. Tebayinza kugalawo nga wooli waneeno. Ositegeera. Tono nsibirayo ng'olwedde ennyumba baagisibye. Lwakuba kale izze obukufulu tubuyiwanga. Ositegeera. Aye kufulu kika kyeno. Kufulu y'amaanyi yazze nayo. Aya mbadde manyi Solex. Manyi Solex ennaku zino mwana bazikola China nga ziri kaali nga tezimenyeka. Naye eno osobola giyiwaya zino tuziyiwanga. Okuyiwa? Okugula. Ositegeera. Naye buno eno tubuyiwanga buno. Ositegeera. Oyina ebisumuluzo byayo. Just era nga bw'obimanyi oluusi. Ositegeera. Ati kino kya bajaji, kino kya tukutuku. Ositegeera. Ati ebiseera ebisinga oba kino kinaasobola okugulawo. Malogezesaako ku kino kwata wano saagala bino bintawo. Ebisumuluzo byene kufulu Land Road yagenze nabyo. Yagenze nabyo. Saba nnyo tuleme osula bweru naye nze mwana. Nze nkola osula ebweru sijja kulimba. Kigenigeta. Awo tutuusa okukubira rasita tuwe ku buyambi. Kuba kati tetulina we tugenda sula. Wenno siriwa. Inaggula leero bannaayi. Bebiyo. Ebana leero mwana Land Road naye kyatukoze wambwanya amazima gakato. Kisinze ebigala n'okugulawo omwana essaawa zino eno. Babi, enekoze. Enekoze. Okikuddewo? Ate banange okikoze. Ati ndi bwongo. Sisaala sula bweru bebiyo. Lwansonga. Oyo Land Road yerimba. Yatulina okwebaka. No Land Road yatujjeko embo obukufulu tewabuteeka ku nnyumba. Segera. Ya. Tetuyinza bbeeramu eno mbeera nga tukyanoonya kawogo kafulya ate aŋŋambe mpuno simanya asasula ennyumba. Ennyumba egenda senguka. Nga buli bulala. Bano baakuttewo. Ono omwe waka. Liita. Wangi baba. Mwenna mwasazeewo ne mutambula ne mundekawo bwomu. Baba nze nga wendi. Ate abalala bo baliwa. Mola agenze ne Joani mu katale gula ku byakozesa waka. Guvaawo ate. Nveeyo mmangi baba. Naye ng'oli toli bulungi. Baba nze ndi bulungi sina tabu yonna. Kale kati kiki okulya walidde oba sonna? Sinayo naye emmere ebulamu katono. Then mmale nkuwe nange ndi. Ate nga Nalukenge tannaba kudda. Baba mulanga akyuka. Ye kennyini abadde avaano n'angamba emmere ewejja nseneeko naawe nkuwooli. Saagala mufune obutakkaanya ng'akomyewo ate wajjudde emmere omumanyi Nalukenge. Ku njagala gye njagalamu ennaku zino tasobola kuyomba. Empisa gyampisaamu mukwano gwange kati. Ennaku zino mulayika musa kimu. Tukwatagana nnyo. Ekyo nno kirungi bambi. Ye Agnes aliwa. Baba yatambuddemu. Okuva we yagenze tannadda. Tannakomawo. Ate kati si yalwawo okuva wano ewaka. Alayika kati ali eyo ku KIRIBEDDA yakola dde emikowaano omanyi alinga taata waffe. Agenda nga asaaga ati. Naye nno ne baba alayika mukozi wa mikwano. Kituufu alinga kitaffe ddala. Omanyi omuntu akola emikwano lunaku lumu bbiri aba yafunyedde emikwano. Kati manyi ali eyo ku KIRIBEDDA. Ye kati ogendako ddi ewaka olabe ku maama mu kyalo oludde. Baba njagenda.
Mpozi ng'ogamba oyagala genda Christmas etuuse. Njagenda mulabe ku Christmas. Naye nno naye baba oludda ogenda mu kyalo. Kyo kituufu. Oludda ogenda olaba mama ate nze okuva enava era wali oludda ogenda kitegeeza tujja genda ffenna. Ndudde naye anti kati ffe ng'abakulembeze tulina bw'ova ku kyalo kino. Oba wakagira bw'oti nti ate kanso tukwetaagamu wano kanso waffe oluusi n'olemerwa naye nange nja kugezaako tulabe bwe kinaaba obudde mbufunye tunaagenda ffenna naye bwe bunambula nja kuwa by'omutwalira. Naye tomanya nyinza okugenda. Era ofunayo kadde. Nze kyemmanyi ojja genda. Nyinza okugenda mpozi n'ekirala. Mukwano gwange yaŋŋambye tewasomye bubi kyampadde essanyu era nga basobola okuwa okusoma obwannansi. Baba nja byagala omanyi kuba buto kirooto kyange nze okuba omusawo. Naye olina okuba nga tolina nnyo kyegyo kuba kasente kaba kangi ke beetaaga kati olina obutakazanyiramu. Baba leka naawe nze atalina kyegyo singa nali nina ekyegyo baba nze singa nagwa ebibuuzo era balina ebyegyo bye batandise. Okay kale kansooke njijukidde nabyo njala okwogera naye sooka ogira okola ebibyo. Kale baba. Ovuddeyo mu bakazi bali bakozeseza ebintu. Yava njozeseza ebintu nendyoka mpitawo buyisi kasita nvuddeyo nti nengende wa kyali wange sope. Sope? Ya nina kyali wange sope mwana akola mu garage. Kati lero emmotoka yagudde ku accident nanjo kyako kasimu nangamba kikenigeto. Wagwani oli side ki. Nemuga mwana kwendi kusakala nangamba jango saleko wanene emmotoka mwana batwe zetago okutwalibwa mwana na matala. Ositegeera nengenda mwana ne waliyo kidiru ositegeera. Ya nenchapayo ko mwana baby nendetayo kine kidasta. Ate sope yani. Sope kyali wangante manyi twagenze ne tuchapa mwana akalimu. Katova kora. Yamba kora naye mwana bibadde bya misinde bebyo naye nga kikulu kasita maze okujja era. Yange webale mukwano. Ize mukwano bebi mwana. Kyenjagala kintu kimu. Ogwo mutwalo mwana saagala ogulye mwana mbye kisiru. Njagala omwana wange mwana omulabirire bulungi. Gukwate bulungi sente naku zino tezikyalabika. Otegala nera ndi adatugalidde bweru. Njagala okwate bulungi sente ezo. Zeni njagala mwana sagalo zikozese bya kisiru. Asitege. Kisiru kikati tugenda kutandikira ku zino tugure ebintu by'omwana. Bintu ki? Ngenda kugura ku bugoye bw'omwana buli kimu funye wentandikira. Amwana sekso ina magezi. Togula ngoye baby yo mwana togula ngoye. Asitegeera. Togula ngoye ebe bajja bikuwa mu government. Gwe just kintu kimoyo transport. Asitegede. Mwana sente zo zimbonyabonyezo okufuna kyengezako kutegeeza. Ate nezina kuzalisa zirioko transport ya kutwalayo kwa mwana zenja kuba china majasi manyi mberege na bati ya maaso ostegera zino zezigenda okunzalisa ajasera ku government obimanya mai kugombolo ya wali kugombolo ya mwana okuzala kwa bwerere ostegera kitegedde kwa bwere naye kakati omwana oyina okugenda ng'oyina ku ngoye mwomukwatira nga amaze okuzaalibwa mwana sekisede njagala ovemu amagezi mulo nze siri wagwe batazalisa bugoye Nechike nigeto. Omurembe ogwaffe sigo gwakakati. Leta omudagu wange leta tonchankalanya leta. Tabayo. Leta omudagu wange kwanza sala kugamba kintu nonzira mwate ngonchankalanya buchankalanya shitegeera. Ne yanziza se. Ize. Zasagala tukugamba kintu ngonziramu. Neda ne yanziza. Ezo sente zimenye okufuna tomanya ngeri batu legwe zizitowa mutusa. Njagala na kummere yayide.